alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam. Mugamba mutya abakulu abatulaba. Nze Nudini Ntege. Nino mukulu Semwanga. Yesebo. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Mugamba otya musiramu. Dikiri ogamba otya. Webale kwasaganya kintu. Alhamdulillah. Sikujubisa naye. Olabina ebintu bya YouTube. Channels nyingi. Naye saagala ate kunafuya buli omu. Ne mulimu channel gy'otuukako n'ogamba wano kansigalewo. Wano kantuule ndabe. Olwa background nti being a pioneer in mainstream media, you have 100% authority to discuss on anything in this world, be it politics, watandikira mu business. Katale. Business, tipsy. Noja mu music industry, eyo yo wazaalibwamu. Noja mu politics, mu sports, oyina n'omujozi gwa Uganda Cranes. Naye munnaye Katonda ekyendowooza omuntu kye yandikoze we equipingeko ne knowledge ku bintu ebyenjawulo kati kyomala kyofunyemu interest ennene nnyo then okyongere naye tulina abantu katagezaako wadde ye waali agamba kimuwende ekijja kijje. Waliwo omuvubuka ku YouTube tukola naye eri gyenkola side eri ku New Vision, naye kati obuzibu alina YouTube yamuyingira nnyo nti basobola omutuma ekintu ne bamugamba write a story. Bamutumako story ya Gravity ng'afiiriddwa maama we, n'agamba katusooke okuziika omulambo ngiweereze. Kikyenzigezaako okutegeeza nti yadde tuli ku YouTube naye mulimu ebintu basics ebitonotono otegeera nti kati ogenda kwesanga abantu bavumizza omulimu gwaffe guno gwa YouTube. Otegeera tuwemu ne bu basics obutono bu 5Ws oba obutono naye ng'obulamu buli butya. Alhamdulillah bitambula bulungi n'abantu baffe ebyo biri bitya celebrating 15 years mwawanika ekintu kati ffe tuli mu kaserengeto twasanga mu kiteeseteese ne tugattako awo era gye tuli mpolampola owaikirisya naye ng'embeera eri wano tuli ku Serena mu kivulu kya David Lutalo aserebutinga myaka 15 kale giyinza obba gisingawo naye zayo gyagamba nti wano nali maze okola ki okusamba akagi naye mulimu ne figures ezisobola okubeera celebrated. Kati genda kuwayo gundi ya Sebatta basooka kulanga 40 years of Sebatta kati bagize ne bagola 42 nti mu marketing mulimu figa ennyangu ey'okutunda nti oli kyangu ogamba 15 years of David Lutalo 15 ogiwulira which is not the same ng'ogamba 17 years owulira tekivaayo bulungi naye nga tumuyozaayoza afunye abantu be abamubeereddewo. Kwambadde njogerako n'omutegesi omu nagamba sofa abantu abali munda bamumala naye kati ekyewuunyisa ye ng'omuyimbi kwa bino ebintu byanjawulo Ntege mulimu abantu b'ofuna nga brandi y'omuyimbi tebagisuula ne mubamu abantu b'ofuna nga promota loss okitegeera kati ekibi ky'obonziramu kibadde kitya kati wano Lutalo yafunye abantu be brandi ye tesobola okuwanirira brandi naye kati promota Mukaya ne muganda we Michael simanyi we bali muganda we Mukaya yabache abivulu bye kiki simanyi naye ndowooza ate Mukaya ali guided by one of the best gwe bayita Yasin naye ndowooza obuzibu obuliwo tannafuna mukisa Katonda tannamuta kwa nayo bizinesi erimu okuta n'akuta erimu okuta. Nze ninako bakwano bange Saimo omunene w'ekibuga Katonda gyamute mu bizinesi y'ebivulu twagendako ku jjojina eyo kulubya n'alanga Eddie Kenzo teyajja basibira mu kadukulu ne tica mbajjukire ojjukira
ne batukubira tusonde tubakolere worship bajjeyo. Kati naye azze ne bagendako Nakifumeyo enkuba n'ebakuba ne Kasuku yennyini ayina bye yategeka ne batajja ne baagala omusiba. Kati nayo bizinesi erimu Katonda okkuta naye wano sofa Lutalo afunye abantu abamala. However si be bano Lutalo byandifunye si be bano bwekiba nti Aruna katuberekiria Aruna mbere bwe yali wano sawa 11 nga babuza lwaki mwatugambye ne tutajja nga wajjudde misa Kisemakula nali awo ku sawa 12 nga bankubira Nudini oyinayo ku tiketi Nudini totawaana kubanga wano bambi baganye tukola ki otugira kati Lutalo ziweze sawa 11 nga tulowooza abantu bajja nakujjira ddala nga mulimu abantu ameka 5 era nze omwadde beeraliikiridde kuba ku stage alinyeko sawa 2 n'eddakiika 28 ayingiridde mu kayimbako akakapapaala akamuleeta aze ayambadde engato ya black empale ya black ne jacket eriko gold ku sawa 2 n'eddakiika 28 era session esoose ayimbye ennyimba ennyimba 3 session esoose mu kuwummulamu n'aleeta Kazibwe Kapo. Kazibwe Kapo yabadde asabye ennyimba 14 nawaga ojayimbako 9 simanyi oba ziweze ziwaddenga 6 era Kazibwe Kapo tabanja mutegesi kuba avuddewo ku stage n'obukadde ng'obu abuwezeza naye aperformance ekikubya abantu Kazibwe Kapo akuba Kazibwe Kapo naye atuwamu di concert yatuwayo yakolako eddeeze za gundi mundu yagudda ku gomolero bakupresidenti wa kalenda yagezaako si mubi naye wano Lutalo Lutalo olabira kiganye ku Lutalo abantu obutajja Lutalo ekisooka kino ekintu twagala okibuusa amaaso naye politics abaana engeri gye bamutwalamu ku social media it has affected numbers okujja wano ku Serena hate it or love it kiina we kimu affectinzeemu kwola wano waggulu wetuli oba bagiyita galare wakalu si mubi naye wakalu n'enzigi baziggadde wali waggulu tebakukkiriza kuyingirayo naye wano wansi abafunye n'abafuna wonna naye kisookera ddala abantu baali bamukoyo tegeka buli kaseera era watu nesheno gye yayongezayo ya Serena oba yalina bbeerawo ddi abantu bamugamba wakategeka mu January oba lwaki otuddamu otegeera ne statement zazaakola otegeera ebiseera ebisinga ntege omuyimbi abawagizi oba kuviirayo ne bakwogerera you keep quiet at times especially ng'omanyi olina Ekivulu yabeetondera but it was too late. It was too late. Truth be told, it was too late. It was too late. Politics are affecting ze. N'olunaku lwaleero waliyo ebivulu bingi. Lutalo alina abawagizi b'abalokole naye bagenze Lugogo ku Rock Fest. Waliyo Ekivulu ekirala. Wano Lugogo Cricket Over waliwo Rock Fest baleese abayimbi abalokole kuliko Addi. Badde bampadde ne tiketi yaabwe oba nkyagirina wano. Sijja kugendayo. Sijja kugendayo yino nagifunyiza n'ogifunye. Ndowooza ogiraba. Rock Fest Uganda. Kabako gyali. Kabako gyali. Kabako we mbadde ngenda okugira. Mbuki. Politics ayinza okuba kati si yasuula abantu. Anoonya ayagala kuweza muntu wa 5 bakyali bina mu 9. Oli ku bigambo by'abasima atabaddeeyo. Kankwera yifuwano. Oli ku bigambo by'abasima gwe tuli naye wano. Njagala kulaga video Kabako esho agitaddeyo live. Nekibaki agenda mu bantu ebyo nate kalenda ntono anti kyegamba agenda mu bantu bameka kalenda hotel ntono nedda sebe ekuba omutwalo era nze nagendawo nabaddewo ne interview ne Mama Kine nono owamatendo Mama Kine tumumanyi naye nga ndaba Nuludini wali newentegekawo nange mbafuna kati no tebaliiwo gwefuna gwokubira byabasima biveeko funa gwokulalinga n'omukulu yamwendosinze nawaga nange gyendi Kabako tumusaasireko kuba kyemmanyi agenda mu bantu ne Kabako teyalanga yadda ku TikTok yalanga ne wiiki eno omukulu n'atuwa ne video Kabako wange nange gyendi yagamba atya ontage
ogenda tuvumisa abaana ba Nuupu. Ali ba Nuupu mugambye. Omukulu yagamba atya? Kabako wange. YouTube channel yo gikoye. Waliwo kawefube w'abaana b'enkyukakyuka. Atwale eri. Ow'okujjaka. Bakolezaabwe. Naye nga lutalo. Asooka awummuzeemu ebivulu. Eyo ndabanga point. Kuba politics ono omulaba. Wano Mayinja yabagoba. Buuza. Mayinja yabagoba. Ate mu tayimu eri entuufu tetujja kujjayo n'abagoba. Kati lutalo. Ate nga bw'onoonya amajintu ya lutalo mu kweyingiza mu byobufuzi. Ne Mayinja. Mayinja ye ali ku maximum. Ono ayingizaamu kigere. Soka tunone ku bagenyi abazze wa lutalo. Ajati Namyalo. Waliwo minisita Kibuule. Waliwo omukyala minisita omulala. Bagame n'abakooba eyakayingira wano. Waliwo omulala atali n'abakooba. Oyo abadde n'ebbandu ya waliwo n'ambasada w'e Namibia Geoffrey Kirumira, waliwo Eddie Kenzo n'abasuubuzi n'okutwaliza wamu. Waliwo munene Supremacy ogimanyi Nakulabye ngimanyi. Omubaya waawo mumanyi awagidde abayimbi nno. Banga musirikale. Tamanyi naye bakyusa magazi. Kyembadde gamba. Awagira nnyo abayimbi bamu. Buli muyimbi n'agerako okumusuulamu. Omanyi yakyusa Nakulabye ebisomo wali ogenze ku Supremacy. Nali ngenzeeyo ku district ya DJ Sheru. Kirasi yawe efaanana etya? Nakulabye gy'omanyi enkadde. Andi kati n'ekisooka bbiya wawo bamuseera tosobola ku attractinga abantu ba bulijjo abeeri mu kiyayi ku Elliot gye twabeera ku New Life Bar. Kati yakola gavuna ye Nakulabye. Yagiteeka. Alinga owa Climax e Makindye nti yakola gavuna ya Makindye n'agiteeka awo. Kati ono yakwata Nakulabye naye n'agirinyisa omutindo. Kituufu. Abayaaye ne bagenda. Kati gwe atasobola bbiya wa mutwalo ogenda ku Happy Boys ekyengulu. Otegeera? Ku Happy Boys ekyengulu. Okola ki nti ogenda naye tudde ku show ya lutalo. Audience ogiraba abantu abazze. Bano audience eno ye ya lutalo. Bantu baba bakeedi. Naye Nudini oli omuwala mulungi. Oli ayambadde enkofiira ya orange. Ye mulungiza ogamba agijjeko. Badde yamuyita agijjeko. Ajati. Badde yagijjeko. Ate abakazi oyo. Ate yamweyitira. Omuntu aba otya abakazi. Shamimu. Honorable to be. Katono nnyo dakiika emu. Katono nnyo. 1 minute. Simayagala gani. Isoko je. Jangu. 1 minute. Ajja. Naye ajeeka abantu be tebajja. Bali oli. Isoko je. Mwamisa dakiika emu. Dakiika emu. Dakiika emu isa. Ajja. Dakiika emu isa. Soko je. Tunula mu kamera eri campaign zituuse. Bino bye twagala okwogera biyamba ggwe. Otegeera abantu tunula wali obagambe. Show ya gundi ebadde ekya David Lutalo. Ebadde ekya show ya David Lutalo. Netuli ogamba otya. Mwe omungu abategesi kye kiganya abantu okujja. Abantu tebaganye kujja. Kye kigenda. Abantu betwasabirira okujja era be bazze. Okay. Enteekateeka ebadde etya tewali abanja tewali akola ki? Asho tebanjibwa kubanga ebisinga byonna byali byasasula ku share eyaliyo ku Namu Summit. Kati mmwe ng'abategesi muli okke ne numbers ezize? Tuli very okay kuba tetubanjibwa ate ssente tuzifunye. Tegono y'omu ku bategesi ate agenda kwesimbawo Woman MP campaign. Nafuma Shamimu. Ogamba otya Shamimu? Sigamba ogamba otya Sebo. Bannakampala obagamba ki? Bannakampala mbagamba nti ku luno twebeereremu. Ebbanga ddene tuzze nga tulonda. Anti ate ne tulonda abantu abatatukiikiridde bulungi mu Parliament. Kati nze nzize okulaba nga babuuza ki ekiganye tulabe nga kikolwako. Biki omuntu by'ayinza okusuubira singa Shamimu ojja? Bingi nnyo. Bingi nnyo okusingira ddala okukyusa n'okutumbula embeera z'abavubuka abakyala n'abaami. Bawadde ekifo kya mbaka mukyalo wa Kampala n'enkiikirira bonna abakyala n'abaami. Singa bakulonda otandika naki? Ekisooka ntandika
bannange saagala kwogera ku ekyo kansooke nkireke naye ekisookebwako njagala okulaba nga abavubuka eddoboozi lyaffe liriwulirwa mu paliament nga lituuka kuba mwe musinga obungi mu Kampala kuba ffe tusinga obungi ate ebbanga ddene tubadde tetufuna mukisa kulaba nga tufunayo oyo waffe akola kiikira omukulu mukyala Namyalo okay oyanguwa okay kamufune tuli wano oli wano kale hoche kigenda maaso assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh oli otya yatuli ng'otabukidde ebikiri munange omanyi mu bikiri muno mubaamu abaabula kati tugenda okubalya ow'emyoyo ne tubeegattako tubajogeze nti jjajja waabwe akyabaagala his excellency Yoweri Kaguta Museveni Buhabura nze sikola kujjukiza bantu kati sente muziteeka mu BNRM oba mu mulimu yimbi litalo we yajja ewange yaŋŋamba nti ye sitali mu byabyabufuzi ne mugamba munanti naye toli wa byabufuzi naye oli muzzukulu wa Museveni ekyo nakikkiriza nze omuntu yenna muzzukulu wa Museveni nina kukulumba yonna gy'oli kuba tulina obbazza mulina obbazza Museveni yaŋŋamba genda onoonye bazzukulu bange bonna bwe bali kati kye ndiko kukola oba muliwa bannange bwe mundaba nga nkutte enjaga nga ngifuuwa temutandika kunjogerera olina gibajja kati oyagala giyingira buyingizi mbeegatta kwa nti ne mbagamba nti bannange tuli wamu naye enjaga si nnungi musobola okulimawo wano musobola okutunda okukola chapati musobola okukola emberenge abasobola okukola welding musobola obikola omuntu it's a gradual process tosobola kuva eri n'ogamba tyosanze malaaya wali ogenda bumujjako leero omuwadde ki omuwayo obudde najja ng'akendeeza ku muwendo gw'abasajja paka omukendeeza ku muwendo gw'abasajja naye oyinza okukera ku makyala n'ogamba nti zirinawo n'ozimuwawo ze yandyetundidde wiiki n'atasooka kwetunda agenda olaba ng'akyalina ekirala kyakola kiri abatakiddira kubanga kiti ebe ezibikidde nga emanyidde okubeera nga teyingiddwa kaakati 221 baabagoba mu Kampala ne mu Buganda ab'NRM oyogera bubi nkuwa mazima oyogera bubi okugoba kirala anti baalonda abalala kyentegeeza nga bw'olaba Trump nti yeyazze balina bagenda kale ekibuzo kyange kigamba sofa bw'okuba mu ttooki okuva 221 ne wano tugenda 225 mukomezzaawo kyenkana ki emyoyo gy'abannakampala to believe again in NRM tugezezza omanye ekibonyabonya bannakampala okwawukakanako mu bifo ebirala poverty ate obwavu senga sente ezifulumizibwa oba eziteekebwawo zikozesebwa mu butuufu bwazo bwe ziba zikozeseddwa mu butuufu bwazo kitegeeza abantu we banditadde obukyayi wabawo bwagazi naye muli Agabbi bannange mu sisitimu ya Museveni kiddemu ekyo muli Agabbi mu gavumenti ya Museveni jjajja w'abazzukulu olina Agabbi naye Agabbi gano ng'ensi eyimbi Agabbi bane tugogeddeko ne gatulwana ne gatuteeka mu sisitimu yaago ey'ababbi ne tugaana ogiyingira naye era tetujja kulema kugogerako oli ne bamuwa tosobola kugira president nasayininga ne bakuwa akawumbi kamu obukadde 10 buno obutwale mu ggeto n'ogula pikipiki 36 pikipiki ewamu awo oba spendings obukadde 108 kati obukadde olwenda musa muzingi oba buba bugenzeewa buba bugenzeewa n'obeera ng'okonfusinga abantu kati woolaba bambi
abo abatali mu ebyo ebintu byo ebo bazze gye tuli tubayambe ffe tetulina budget gwe gye bakuwadde ate n'okiika ensingo ate n'onyiiga abantu abamu baava ku mulamwa weeyungeko wano gwe tuli ku pano weeyungeko wano tuli kazindaalo kati Museveni akyafuga bannange yagala yette oba mwagala neeyambule nga wenkirekana Museveni akyafuga omukyalo ono otugire mukadde wange mukyala Namyalo agamba ekisooka nsanyusa okulaba agamba Agabbi agali mu NRM gakyayisizza abantu bonna okukola emirimu abavubuka abakadde ne bagambye ogwo gubiina gugende naye nga abantu abali mu NRM beeyambyeko kinene kulanga abantu bakyawa gavumenti okyogerako abantu tebakkuta ludiini ekisooka waliwo abantu ab'amaalo baba b'amaalo gamba ekisooka olaba nga fridge wezasookera zino eza koko ezasookera okujja abantu balinda balowooza nti sooda oyo ovayo ekiro obba ne batandika n'okuzaasa netayimu yatuuka amaalo nga gabaweddeko abantu batandika okuba nti banaye myphone empologoma eneetera okuba so ekimu ku kiriwo kikati maalo abantu babbisa maalo takuta abba mwaka ku mwaka oli nobba ez'obutale nobba eza toyi nobba eza toilet nobba eza ddamu nobba kondomu nobba biki bannange mulabulako kubba obubbi agaba maalo ate pasiporo nebyobba togenda kubisala togenda kusula mu nyumba 10 togenda kusula mu rumu za 3 togenda kuvuga motoka 4 era ogenda kuvuga emu so aja kyayogera kituufu nti ababbi bakyayisiza naye olwoza tewaliwo abasibyewo ababba tetulaba obasiba tetulaba babbi bebasiba tuwulira babbi ababbi batuuse n'okufiira mu makomera omwami ono yalina oleeta mama awards in Uganda. What happened was it was a breakdown of COVID. Nti twatandika ne tuyingira mu contract and the contract the biggest problem we twafuna was COVID. Tetusobola kufuna meeting. That's how it was cancelled. It was COVID. Why did you sola kwa kitufu? Tukulirudawe watufu. Bandi mu nnimiro. Bannange ng'osiibula nga nsiibula nabagamba nze sigenda kukola faamu z'abasajja nzijuzeemu bumyu owange njagalayo mpologoma bannange munnyambe temunkwana temunkwana sinoonya basajja bagamba omusajja olina sinoonya basajja tolina musajja nina mpologoma it roars ogenda ku vokozo David Utara akwaddemu okuyimba leero ogenda oyimba akayimba omusujja gwa frigo gwani oyimba omukyala bamuyita edda we twabeeranga ku Iriamu street twabeerangawo Olympia eri wansi nga tubeera waggulu ku flats nga tubalengera eri nga abantu bajjayo nga babalaba bibandi awo so bayita mu katimba nga tuli baana bato naye nga tuwulira bayimba waliwo akayimbawo ke bayimba ng'omusujja gupulira gunnuma akayimbako I had nempuna feeling zaako kati engeri gye tuzze wano mu bibandi omanyi yawula style wawo ogenda mu raga wawo ogenda mu dance hall wawo ogenda wa R&B wawo mu kadongo kamu wawo ogenda mu zuku waliwo nekigangirishi kaakali kambuuze mboneraga omumanyi nteereyoko ate nyinza okuva nteekereyo kanteekeyo tekayo naye kano si ka muntu kano nkeyiriza kubaraga I'm freezing baby kusaba kabugumu njala nafune kuhida I think I'm losing my mind love you isude nakazole bambita mulara more screaming your name naye bannaye oyinza okuba wabula banange Museveni akyatufuga nnyo nalo ate akomawo 226 tulina omubanja ddala akomawo ng'agenda waani Museveni tumubanja banange yoreka kuta Museveni kakutanda oleme kudda tujja kweyambulira ku street ng'abazzukulu b'eggwanga lino twagamba osigale ku main nodda ku main ne tulwanyisa transition say no to a forceful transition #nyoko transition ne tukikuba kati ssaawa zino
tuli ku Museveni is my president, my next candidate. So tukubanja kati sawa zino president ali Bukedde jali ng'agenda tusumisa engeri tugenda okwejja mu bwavu. Naye nammwe bannange abakwata ssente z'okwejja mu bwavu temwegaggawaza, ssente muziwa abantu. Misa ki yatugamba emirembe engalo bagenda kuziikanga mu bbi. Togenda genda na ssente. Ssente zigende mu bantu, Uganda tuginyumirwe ffenna nga tuli wamu. For God and my country, Ssaabasajja awangale n'abagerekera Obuganda. His Excellency Dr. Museveni nga waatuvuga nga waatusasula. Abantu bagamba aja tiwabeera wabawo okuddugaza emmeeza. Wano sinzenga senior presidential advisor political affairs oba political assistant wa president. Nzizenga chief muzzukulu. Kati obulimu gwange obuzibu kubuzaabuza abantu. Waliwo biri ebyammwe ebyabakungu. Ebyo ebya political biki ebyo ne wabeerawo n'ekyabazzukulu. Bwe tuba mu bazzukulu tuba mu vibe. Tetubeera mu biri ebyammwe eby'ebitiibwa. Kati leero tuli mu ki? Mu vibe ey'abazzukulu. Tusolooza. Mundeke nze bana ndi mukazi munaku nze mbeera eringa ndi mukazi munaku mbeera eringa ndi mama irungi nenfuna ssente nembaddizaako. Twabagamba baagala gawera kubanga balaba nga tugaggawaliddemu okubenkana. Naye nemwanyi tuzirima naye ate era n'etteeka tuliwagira, byonna tubiwagira. Tetulina kyakkola naye mutuyambe ebimu mubitulekereko naffe tusigazeko tujja ssente. Hanya tikuyanziza akadde k'otuwadde kikyolekera abazzukulu gwe nga chief muzzukulu ekisemba abazzukulu yessaawa tubanje Museveni jjajja gyaffe twamuwa obululu bwaffe bye tutannaba kufunamu tusobole naffe okufunamu. Twembracinga government programs wadde ezinyigiriza wadde olaba nti bakunyigiriza bakusabye enjawulo mu parish model genda okajjayo ako akatono n'ennyingi we zinaakusangira. Kisingako okutambula ku street ng'okuba amayinja oba nga bakugulirira oba ng'osabiriza. Genda ofunako akatono k'ofunye n'ennyingi zijja kukusangayo. Mukama ateekemu omukisa. Akasembayo ng'okola wekka tokoowa. Okola nze kati ndaba bakumenya. Nkubuulire omanyi kati bano abantu abasinga twabasangawo era olaba webanga hybrid wabeerawo ezituuka nga ziri worn out nga tezisobola kufulumya gundi tezisobola kukyusa breed. Kati omuntu wajja najja n'ekintu ekipya nga batandika okuwulira ennugu naye bambi abateesi ballo tusaba temututeeka nallo abateesi ballo tusaba temutusibaako nnyo mukole ebibasaana we tulemereddwa mutungirirewo naye temuvumirira kye tukola ffenna abantu tubayambire wamu bejje mu bwavu Museveni nga watufuga kyekyo. Kweyanziza assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bannange Sophia Owengo senga teyanza luwa yandibadde. Bannansi singa yenna kalyango kirabika. Nango Kagambe kabebiko Jemuli omutambuza obulago ne bukuluma Kagambe bako chokola nze mutima kunuma kisale wondero jagala kukuwasa manya ekibitu kutula tofayo ne bobuli bati jagala kuwasa kugenda maaso eyo kuna bingi onewozaako oluvanyuma so kukubira mu kaleeko Comande wamambo belega manisha Belinze akoga kutola bakunsa Zunje chila viko mutima mutunde
Ovao ya gana mpite mabega wanju Kufulu kutukutu Mande munda munju Yalo sunde wijide vive di bandu Wajide vibuntu katamba kuwe wandu Kila miniki kuona upeli minakona sijuri niloga Nasana situpunge doa mapenzi ya wepo Wanataka kukuona mapenzi yako ya menipa mama Wetno biyewewe Sebe kukama na mina mimola Wetno wemole Mingambu wa msangu wa mzuku kwa galago Kuntu kamuongu Oyangalugu ye ulambu Ukunja galugu veda Echibitu kutula Bako chokola Nzomutima kunuma Kisale olero Yagala kukuwa samanya Echibitu kutulolo Bako chokola Nzomutima kunuma Kisale olero Yagala kukuwa samanya Bako chokola Nzomutima kunuma Kisale olero Yagala kukuwa samanya Ninautanja mariaso Sigo imbayo na karanga Naila kama emile kukarejesta Injagala kumanya wali findy It's findy, wali findy Injagala kumanya wali findy Kuwa natero kulinya Kwagala biliye byala gita Kwagala biliye byala gita Thank you, Mamiro. Thank you so much. Another one. I love you so much. May God bless you. All of us. Thank you so much, bro. All of us. Zena kweneno kazi ido yateja Ido? Yeja Atena yeja. Wakigata
yambana simanyi oba abantu mubalaba mubeera nabo ku museeto naye nze bana ekyo bankoze mbuuza nakukola kikyogere mpulire kasimba nkalu okwagala ondesa obwana bwange bukolenga buli mu nnaku nakola buli kisoboka obulamu bwo bubeere nga buli mu ssanyu awera ngwalisala n'ensalo afune ekkanga linjera mu nsawo asoosesa ejjinja mu bulago ye n'obutemu kirabye kabata mu kago kiki ekitutabangula bazzukulu bakaawa okulaba afunye ekirungi wonna n'otabuka emitima gyadda mu nsawo tegikyatuli mu bifuba lwaki abantu babojja bubozi bafaanana emisota mubanga nkyaya ayagala mfenga nsaala eyamafeze eddala nagiwa mu kikuba olunyata omuntu mulungi kubalala nayezaganye nebwoba wooba ofuna yafuuka enkonge omuntu mulungi kubalala nayezaganye nebwoba wooba ofuna yafuuka enkonge omuntu mulungi kubalala nayezaganye abavubuka kyabagamba oba munyiigire agalina wekakoma empale wezitandikira nazo kati kubyolaba kiki ekikutuukako ekyanaye ebyali ebibi tuli kati betutiigisa naye kiki wekakoma empale wezitandikira nazo kati kyanaku okuba nti kankayimbe nga temulina bidongo teeka mu butonotono bawulire kyanaku okuba nti ekibululu kye tulabamu ng'amataala ffe kati ne mu musana tetulaba tuli awo tulinga biwundo ekijja kye tukoppa tuli bimererezi tulinga biwutta amaddu n'omululu mungi ky'oba olaba kati tulya n'amakoola byankona kubanga bye twavumiriranga kati bye tukoppa omusajja okusaba munno obufumbo nga kyasoba bye twegomba buli kimu kisulike buli kimu kisulike gye bujja owambe tuli busaze ebireku kati buli omu yakyuka tewali kisa twazzaawo bukyayi buli omu muyaye amayu kati gamenyebwa n'abakadde omulenzi takyasula na mwanyina mu nju wajja tugenda wekakoma empale wezitandikira nazo kati wajja tugenda bakubyolaba kiki ekitutuukako enkyanaye wajja tugenda ebyali ebibi tuli kati betutijjisa naye kiki wajja tugenda wekakoma empale wezitandikira nazo kati wajja tugenda kutyemu obeera gwe tolaba nsi bwefuuse nti buli kimu kyafa ddala nga taata asinda ne muwala weraaku tetusoma amawulire tugaddingana tetugafuula ne bajja bava ekyana ne kikula nga kimanye nte si kive be basaddaako omwana kitaawe yakozesako entenembwa omusaayi gw'ensolo mweguli era olaba yeeyisa ng'ensolo naye kyova olaba ababonereza batta y'olaba ng'akubamu kyova olaba ababonereza batta y'alaba ng'akubamu ntegedde naawe laba buli ke twalinawo kaagenda kati ensi kive abasooka be baatandikawo twasuula mu mazima ddala ngamba naawe tulagawa bwesi mu mazima ddala ngamba naawe tulagawa ku nsi bweri abakazi balifumbirwa abaana baabwe kewaba ensonyi yensi mwe tugenda wekakoma empale wezitandikira nazo kati wajja tugenda ku byolaba kiki ekitutuukako ekyanaye wajja tugenda ebyali ebibi tuli kati betutijjisa naye kiki wajja tugenda kano kenzira kuba naye tukwate ku muto omulembe gw'ebika by'okutusesa nedda kino nga kisuse omulembe gw'ebika
kino nga kisuse tweyamanda mu ngoye tutambule emabega bwe tunyoka luli omwana nga bwakula bamubuulirira nti kino kikole bw'aba mulenzi nti tonywa ffere n'omuwala bw'ato teribeddebe naye kati emyaka 14 n'omuwala abamukatale nga mengu era abazadde abaana bakutumeketa bukokolo nga magunju ensonga tebalina musingi bagenda kubulwa emmere nti enjaga kati emmere abatoba n'abanaabe nga mazzi abakulu gye beebikka guno mugano gwa duniya kulya mukka abakazi bwe beeganza abasajja tulaba mbaga ponaali abakulembeze nedda mukole ekisoboka mutaase eggwanga oba mukama agamba atya bannange kino kitalo yonna gyali kale tukyuse onalaba kibule Ronald Kibule tukyuse tutatubuza bisota muwenyi tutege tukane ensi yaffe tulwane tukyuse tutatubuza bisota muwenyi tutege twali tukane tukyuse zijukira ne mu vidiyo eyo wali nga tukubiriza abavubuka okutereza bambi batereza munyambala bino ebyokugira lwakola omulimu era abavubuka tubibaza olwekyo empale zaddayo empale zadda waggulu kati tugenda kudda ku makoola nkwebaza namusaba ayimba oluyimba olwo n'aluyimba naye lukyaliko kyekindeesiwa akayimba kano kagenda okuyimba manya abasinga kuffe wano naddala emyaka gino mwindi egiwagawaga twayonooneka naye mukwononeka kwaffe tunoonyeyo obulungi nabunaba bwa 10% tuyambe ku baana bato bwe tuzadde bo waakiri babeere abantu abalungi okusinga kuffe oli mukulu naye tekera okweyisa nga bw'olaba yadde nga twawaba tukwatire wamu manyi tulegula kakati tuli mu matongo tuyogobereddeyo nati twabula omulembe gwaffe gwafa sitoni jadda gye tugenda tetutunudde ku kalenda anonyagonya mwatuziika omugigi gwaffe gwe gwameneka tusobola kuddawo okuyunga batuwulirira twesooza tulingamba basookawo mu nsi tulina kulunganya mawujje kuba ffene bwe bakola kibyagana ababyokugesa mu kitimba tukwatire wano tubalungamye tulina kulunganya mawujje kuba ffene bwe bakola kibyagana abatokubasa mu kitimba tukwatire wano tulunganya mutobusayi tetukusinya mu bukyayi tetukuganya kulya bisanyi ensi yajja mukawaali bwe twava mu kika ennono z'ensi katinzawo amakubo twagasengula buli omuwala byakawunju walaga. Let me ask you a question. Where is your destination? Lwaki tumalanga paala nga tulinga emisota mutaba tuli mukali tugana. Lwaki tumalanga paala nga tulinga emisota mutaba tuli mukali tugana. Mu maaso ndabayonze denja tulina kulungamya mabujje kuba ffene bwe bakola kibyagana abato kubasa mu kiti tukwatire wamu tubalungamye tulina kulungamya mabujje kuba ffene bwe bakola kibyagana abato kubajja mu kitimba tukwatire wamu tubalungamye.
tugweta usomwami n'omuntu yannuma njagala mmanye njakolera omukazi yanvuma nanangira ekkuba mwatuli ennina eringi laba bwannangira obwavu tobona ntondo konze ekambireke kasitafuna yensi konze atunda byammakabo yalitunze ente oba leediyo mwennyumba n'atatunda mu maka nalaba akagaali kange simmanyi bwenkevugira buli omu akagaali akavuga bubweru ndakulawa munange nagakutaabu nawe walugwamu muganga munange ndabiraba nebuleindalaba obugalo akali kange simmanyi bwenkevugira buli omwaka ganda kavuga bubwe buli mwaka vuganga nalabanga akudda nga bonna kalagayo nnyo nati bwebuuza ku munange bonna ayambalwa amagezi tewewabeereyo ekyoga ate nno tebaseera mwana wattu bayambaye bandabiridde woteeri mwatoote obusibulo obulungi nga nesamuddenezi kubeerayo nakusangayo banyanyaliwana yangadde bumbiri atunda ayolesa mwana wattugeiriwali buli gwotunuulira ng'abombesa otunene eno bwe bampita kasitoma zeegisizeewo nange nalaba ekyekiise nnyo yadde enzikiza yaliwo nnyingi suwani wendiira nga niŋŋanga agimanyi mpiseeyise emikono buli wenkwata eddoboozi lya weita nalyo ningaanimani bwasaako leediyo sitiiriyo yoyo gwemmanyi konza ekifaananyi kyasensekere nga nze mwana wattu nyongera nalaba naye senga nefuniramu nze kwolaba mbonyebonye n'abakazi wemala kunyumiriza anti biki
Listen, kubomo wange kutude edigalo chea. Nzane wangu wanonsoza sija kunyigira. Bakuma kusema kansane kono kulengera. Chenchitu za kutiza nebo fulumandino kulengera. Sha, kubomo wange kutude edigalo chea. Imanade, nina wangu wanonsoza sija kunyigira. Bakuma kusema kansane kono kulengera. Chenchitu za kutiza nebo fulumandino kulengera.
ne bankuba jatalo naye nkusuubiza ne mukopera ebigezo biyize byonna tubifuna kiranaku za enkyera ibendigalamira bweri bakoze omusango eyo yenali kukonako endoogo mufuukireko nga naye wemali okusoma mwana kweta kuwasa ensirabulire wemali okusoma mwana kweta biraba wemali okusoma mwana kweta kuwasa ndikuba ekisuubizo mwana kweta omusawo yaloze kuba yalutalo nga yekyasimanyi ate yagirogedde wange ekikulu kiri munda yagiroze ekimu ekikulu kiri munda serena muli mutya tubalikiriya ebegemubeera nga muliira sente zaffe naffe tubalungyeyo nga muliira sente zaffe mukama katonda omukazi yenna nga goyingisinga omusajja okujja wano obugalo nga tomugadde ofiisa ofuuye tata ofuuye otagenda zikubanja nga ali ku poliisi omusikale bwakufuuwa otya ofiisa omuwadde transport eyeeta ku poliisi oba manyi kisoboka nzijja munjagalawa kusipyesiwa basobanya abantu abali ku Serena njagala oba amawulire agasinga okuba amalungi buli muntu bano gabadde alindiridde Arsenal bakagikuba emipiira 3 egy'omuddiringana mbogere yamala mani site bakagikuba 3 egy'omuddiringanwa mani lutweyagala obugalo owekidongo kuba kano fabasano tugamba ekintu kimu kufa abalawaza ekyo kitono kufa abasano ekyo kitono kufa abalawaza ako katindi naye twagala bategeeza maniyu egenda kusima ttebe eyingire ne wansi nkujjukiza nti siteegi gyoyimiriddeko ya lutalo ate lutalo waaseno ebbanga lyonna lutalo tava mu Arsenal oba bagikuba wagikola ki naye maniyu emipiira 5 egy'omuddiringanwa ekuba Jagala kuwakizi Arsenal balina vibe bakola bwe bati Sanyuka TV oba Arsenal buli lwegoma abantu bagwe baako emirembe basobolera ddala oli kusanyuka TV era nga tuli wano tusanze omu ku bawakizi ba Arsenal osanze lutalo yennyini osanga yesiba kwaselu taselu nebadde emipiira emikasi givaako ate nayogereko n'erinnya eddala nze David Lutalo bukayo sata nga jagadde nyo nebagikuba nsigivaako manyi ako kamaniyo tukasangira golo 3 basatu waliyo tulina Gabriel Jesus Gabigero ne Gabigero ne Jesus bonna bazanyi baasolo buli wasolo wali muzanyi banange ennaku baweereza n'obubaka ndi bulungi mukyala wange bakyala bange buli akimanyi nti mukyala wange olunaku lwaleero nzija bw'otuuka jambola bennaku erimba wakisibamanyi basaba lwalya Busanyuka TV obutemu buno buzze bukolebwa ku ttiimu eno ebbanga ddene era kikangabwa kyamaanyi bwetusanga ttiimu ya maniyu n'omuwagizi waayo kino omwami gwe tusanze wano ng'awagira maniyu katulabe ali mu mujoozi ogwa maniyu naye munyiikaavu tetumunenya ttiimu ye bagikuba buli ssaawa gyebalesebo ogamba otya ennaku nnyingi balwawo n'okwogera ogamba otya sebo sawa maniyu kamala okufuuwa okome waneene tweyanza ayomba bosi sengera kazindalo kakano
nawe nina bizibu byawe bannaye abawagizi bamaanyi ekibeekabya abantu tujja kwakola bintu manyi abasajja mpaye batano mukyala wamuweereza mubabaki basobole bannamwe balekwogera David Lutalo Maulana Lwe. Thank you so much. Good night.